ku nkondo yayo era twabagamba fena Uganda tujja kugifundamu bino bye mwasamirira mbwe bawe yo NRM musimanyi ono bikoze bitya bwoba wegadanga n'omutemi w'embizi gwe tekikujjako kulya mbizi era mwe bebamu temugenda kukugira mu bana Uganda mutandika okubekulusuzaako ngate musiba n'ababanyigiriza mwe banga lyonna ekibatuusiza mwe beefe bye mubaddemu babadde bantu ba wansi badde banna Uganda banyigirizibwa nga bagamba katuwagire abaana baffe ka obwana bwakukyalo obwo fe ababuyodde katubuwagire muje mukomekeredde olwokuba mumaze okufuna ekyokulya ne musala okwegatta n'abanyigiriza abana Uganda ono twabagamba mu Uganda tulina side eti tulina side bbiri enyigiriza n'enyigirizibwa era bw'ogamba nti eno nteekayo ekigere nongwayo eno sigwayo ebyo tebiriiwo era bw'osalawo okusirika obeera omu ku banyigiriza gwe banga lyonna abana Uganda badde bakabaano nga babagonga babasendera mu bizinensi baabwe nga babamenyera amayumba babagoba ku mataka mubadde nga musirise kimwagala okutugamba Vinka badde nga tabiraba abaana bonna abatirimbuddwa n'abantu ababuziddwawo n'abantu abakubiddwa amasasi mu bintu ebitategeerekeka n'ebintu ebitamanyikiddwa bazenga basirise aye essaawa zino azze yeekulukunya mu banna Uganda abalaga nti yowaabwe yobamulabiranga ddala ebyo tebikyaliwo twabagamba fena Uganda tugenda kugifundamu era nga kana akaseera buli omu awagira babe wano tuwagira babe era ffe twadde tukusuubira ogenda okuzuuza bu tiketi bwo ng'obuzinzizira mu State House era ng'obuzunziza mu babo be mufaanaganya kyatwewunyisiza ntugamba kati gwe mu banaku okimayo ki mubanyigirizwa weetaagayo ki nga tewalaga nti tobalinaako buzibu era bibakolebwako olyokke nabyo wano seetaaga kuwulira ajejemba nina gwenda ate gwe nawe akaseerako kajja gwe mukunja ebbanga lyonna nkola byozenga weewe tisaawesa era okenda ne weefuula amawube ne weefuula atategeera bino bye musaamira simanya gundi simanya ate bbawe ye muki tekikujjako nti bbawe mutemi wa mbizzi tolina wonkakasa nti mwe temugirya temugenda kukeera ku makya mwegatte n'abanyigiriza bana Uganda ate nkyo gy'otandika okegera olulimi olulala ng'olaga nti bali niwe oliba nga bakutunuza ku mudumu wali ku mudumu gwa mmundu naye nga wali omu kubanyigiriza omuna Uganda buli omu agenda kusasula nga bwe kyetaagisa mute mulina bye mutugamba gwe NRM okola ekivulu ekyagaza ki ssente z'abanaku ozaagaza ki nga mu abali mu buyinza nga mu ssente muzifuna nga bwe mwetaaga nga buli kimu kimu mukifuna nga bwe mwakibala Vinka tekijja kusoboka ekyo kyo tekijja kusoboka ako kaganye gezaako awalala ffe twabagamba buli omu ne Uganda tujja kugifundamu naye tuba twetaagisa kubanga buli omu awagira wuwe wakabina kwe tugenda okubeera mbuno yaleeta ate ssente z'abanaku ozaagaza ki abanaku abakolebwako ebikola nga mulaga anti amaloboozi gammwe mwe mwasala okugatuulira ate nga abana Uganda be babawanise watya wewe abaana b'enkyukakyuka bagambye Vinka buli mbuzi ku nkondo yaayo anti nno ebizibu byatuuse dda bamugambye lwaki teyagamba bbaawe neyesimbawo ku kadi ya NRM ebyo by'okuwoza mbu simanyi eyasapootinga patana we nti tebibakwatako kitokota nga sikisaanikire Vinka ogenda kakasa nti bannayuganda balina obulumi ku mitima tewategese kivulu ogenda kakasa nti n'embizimba ffe bannayuganda tuba twetaaga abayimbi nga mwe abalina eddoboozi tetubalaba ne tweruwooza oba ebigenda maaso temubiraba mu ggwanga oba temuliimu naye nga ebigenda maaso mu ggwanga mubiraba okutulugunyizibwa kw'abantu okuttibwa kw'abantu okusibwa kw'abantu abatalina misango nga mwebirimu abalina amaloboozi temubifaako bazawi bantu azawi avaayo n'ayogera bakingisa abavaayo ne boogera abo bossi bantu bannayuganda abanyigirizibwa bwe tuba twetaaga amaloboozi gammwe temubeerawo naye nga kituufu mu ggwanga mwe muli n'ebigenda maaso mubiraba n'okutambula mutambula naye mutambulira mu mmotoka za tinti siza open roof temwagala bannayuganda babakuba ebizibu byabwe temwagala kumanya ennaku yewe mwagikoowa ate mwafumbirwa abasajja abawagira NRM n'okuwagira muwagira NRM naye ekyekuba enkyuko ekisanyusa ennyo essaawa eno weetaaga bannayuganda okutta ebbaawo wa NRM kuluna muviiriddeyo na mu mmotoka ya open roof si ya tinti mwagala bannayuganda bajje babamalire ekizibu kyammwe mumale mukuulite n'ebisawo bya ssente mugende mwekweke Vinka twongera obbategeeza ffe Mukama Katonda yatuwa omutima n'aguteekako okusiga obukyayi kasitanga obukyayi tubusigira mu bintu ebituufu
omuntu aliyimirira ne bannayuganda abanyigirizibwa gwe tulibeera naye era essaawa ono twongera okutegeeza nti tulina myadde n'olwatano sente twazimalira wa King Saha abo abamanyi ebizibu byaffe mpozi n'ekirala neze tuli mu kukola tuli muziterekera bayimbi nga baazawi bwe balitegeka ebivulu tuligenda kubanga bo bamanyi ennaku y'abantu naye mmwe ne twebuuza oba ebigenda mu maaso temubiraba naye nga mubiraba abaana ne battibwa abantu ne basibibwa ne batulugunyizibwa temwogera mukandira kimu kukuba ndongo temusaadde okuyimba ku luyimba olugamba nti owange tukooye ekigenda mu maaso ekimala temusobola kakati essaawa eno okoze paredi mu Kampala otuuse n'okutunyonyola nga maama we yali atunda mu Gazalandi essaawa eno lw'obyogera n'olwafunamu akasente esente z'omiwa omusolo n'ojjawo maama wo n'omutwala mu Good Life kakati ozze kuduulira abo abali ku Gazalandi nga ne maama bwe yakolanga awo ffe tetukyekweka bwana Vinka twogera mazima ng'omuseza Yoze Sowaani gye yaliriddeko omufu tetugenda kujja mu kivuluutu kasaba wakola mu gavumenti genda amugamba akuŋŋaanye aba NRM bajje tetukulinako buzibu bw'okiboozoza batakibooza tetulina budde bwe muliga okufa ku bantu ababonaabona naffe tuli bafaako naye God forbid fe okubalaga ekisa nga mmwe temutufaako ekyo twakisalawo omuntu alibeera ku sayidi y'abanyigirizibwa bwe tulibeera naye naye mmwe never katulinda abayimbi baffe tubamanyi bwe balitegeka abaana bakambwe ate era nga bawanda muliro nze no munnange mbawo kubanga nga kutuusaako era mbawo kubanga nga kuwa gonna nga we gatambula era nno abaana bali mu ku-exchanging ebigambo Vinka ye yavuddeyo bambi n'ayogera kino n'ayogera kiri naye nga abaana tebamuttira ku liiso. Bannayuganda muboole esho ya Vinka wabanga mu kaseera kali yavaayo n'alaga ali sayidi y'abanyigiriza mu abanyigirizibwa essaawa zino z'abeetaaga muboole esho ye ofumbira otya omusajja we NRM abeNUP tebaliiyo tokomye ku ekyo nnyabo n'omukolera ne kampeyini n'obeera kuzira aleeze afazali wandifunyeyo ekibiina ekirala oba n'otajjira ddala kati essaawa zino bannayuganda abanyigirizibwa oyagala bakuyirewo omubiri bajje mu kivulu kyo tetujja bikkiriza buli muntu awagira abantu abo tugenda muboola kebere ne bizinensi ye tugenda bamalako emirembe omusajja atugambe essimu kyekyokulwanisa kyaffe nsaba Mukama Katonda olunaku abantu lwe batandika olw'ekivulu kyo enkuba etonye mu Kampala n'emirirwano ng'erimu n'omuzira essaawa za after lunch awo enkuba etonye paka ssaawa nga 6 ogw'ekiro Vinka sima Vinka zaakako essaawa zino ssebo lw'olaba abantu abanyigirizibwa lw'obeetaaga genda babbaabo abeNRM bawo gy'akolera be baba bakuwagira ovuddeawo ogenze ewaani ono ajatinna myalo era bannayuganda nga muwagira oyo Swanza Avenue mugenda tusonyiwa afazaali mutegekeeyo wininwagi ajja tukunamiremu Vinka bannayuganda temugendawo ne mumuwagira bannayuganda buli omu abeere mbega wa munne gwe mulaba yena agenze mu kivulu kya Vinka nga mumanya we NRM wabula ye Roma avuddeyo nga mukambwe n'agamba nti abaana b'enkyukakyuka nti temuli bangu mbumwe wano eno juuzi mwalina omuyimbi wammwe ne mutandika okugamba nti abaganda balina enkwe lwaki abanyankole beewagira naye abaganda tebeewagira mbu nabo ne bavaayo ne bawagira omuganda naye olunaku olwaleero nti ate mmwe abaganda kennyini mwe mwali mu kubanga ate mulumba Vinka omuganda mumulangira okuba owa NRM osiru obubali twabawagira wano ku bivulu byammwe nga mutusiruwalirako nga abanyankole babali bubi ne mutandika okugamba abaganda muli babi nnyo Vinka si muganda mulwana waaki oluvaawo nga mugamba nti bannayuganda tuli babi nnyo abaganda tetwewagira kyova olaba Reijijju ekyo abanyankole kye babasingako muli basiru kyogamba Reiji abanyankole temulimu bawagira Bobi Wine abamu tebawagira Museveni lwaki bo tebalwana Reiji Niera mu obusiru bwammwe era kyova mwali mulwana abanyankole that is why the banyankoles came
while using ente ne bajja waneeno ne bagenda ekkololo ne babavimba ne bamala ne badde wabwe nga temwabola kya rage nga teyategeka wanene mumanyira bumanyizi kyogamba aba rage abayingira temwali mu ba NRM lwaki temwabola kya rage lwaki temwabola kya rage bakuzikiza era nga bo beewera bakunga abantu babagamba nti sho mugibuule nti muboole sho abo abasalawo kubanga ate nti badayininga n'abo ababonyabonya Uganda nti sho zaabwe muzibuule. Ugandans, you are all seeing what is going on social media about Vinka's concert. But let us be realistic, Ugandans. When your so-called musicians were siding with an oppressor, you were not saying music aside, and now the people who are oppressed are turning up to give Caesar what belongs to Caesar. You are saying politics aside. Besides, the oppressed Ugandans who are now boycotting the concert in question, you once said are only 21%. While those who are siding with the oppressor are 71%. Why don't you fight to drag the 71% to come for the concert? And you leave this 21% because they are the ones who have decided to boycott the concert. Why is it your concern? Another thing, must the NUP supporters attend the concert for you to know that the concert got people? Those whom you called to be only 21% are just reminding their fellows we should support only those ones who are supporting us. Period. Why are you bothered? You are going to realize that people are not in power, they don't have the gun, but still the power belongs to them. Buddewo munnange amawulire nagwatuuseko lunaku olweggulo nti mwana muwala Benita yakomyewo dda waneeno mu ggwanga Uganda wabula mukomawo kwe abantu bafuddeyo ne bamuwagaabubwa era ndabyeko omwana mulenzi Siniya Kanaabe ng'agamba nti leka amuwe ku magezi era nti bw'abanga yeesuguliddeko abo abantu nti mwendiraba few moments later. Bannanga amawulire agaliwo Benita 256 Madamu Violence namulabye ku kisaawe Entebbe ng'abamulina Katonda wange Benita ngenda kuwa amagezi gano nakomyewo party 2 nakomyewo party 2 ngenda kusaba nkuwa amagezi gano abasajja abo bagambe ekintu kimu bakuwe capital bagambe bakuwe capital ogenda okola ebibyo banange tebakuwa mulimu nze ali mu kugamba bino nze nabakolera mwaka mulamba at the end ne bangamba genda nga nina essuubi nti nange ngenda kubeera ki ku government pay lol ebyange byonna ne bifa buli kimu ekyange ne kifa okwemulugunya okwo kwembadde nga mbagamba nti bannange kati Benita mugamba oyo akuleese mugambe nti njagala ka capital oba mudaala gwa nnyaanya bakwe capital miliyoni oba 10 oba 2 period naye bwe bagamba nti bagenda kuteeka ku mulimu optional age signing a contract ogambe nti oba osayininze emyaka 2 period onoba omaze okukola emyaka 2 ojja kuba olina kyofunyeeyo naye bye bagamba bagende bakwenga bakuwa allowance muganda wange oyo agenda okuba akuwadde ogwo omulimu abeera nga akuwadde nti olinga ng'omukozi we so si gavumenti so omukozi wa gavumenti okukolesa nga tosayininze toba mukozi we obeera nga house boy okitegeera abakozi ba gavumenti bayina IDs bayina payroll omusaala gugenda ku account naye bye bagamba nti osayininga mu kitabo ng'ogenda kufuna ku busente sayininga wali toba mukozi era essaawa yonna bubanga value ye ewedde odda mu kyalo okitegeera nze mbikuwanga kyaliwo fero hasola ezo trap ezo nazigwamu okitegeera naye gwe ogwoleese okunze okwogera ku ebyo ebintu naye bambi bw'obuzze si mu bubi promises zonna ze bakupromise nze bazikuwe bwe kibanga kyakutwaliwa president bakutwali bakutuuseeyo meeting muzeeyo mugambe muzeeyi njagalayo obukadde 10 abantu eno bandi bubi
musajja gamba bukuwe nga woli munfo naye bwebanga seekyo egwe munyenyeyo gye bayita star egenzi gye bayita okubba emunyenye dendi mukuula simanyi baliko 1,600 simanyi bali ku live eyo emunyenye egenzi wabula byonna byonna nga bigenda mu maaso waliwo gye nawuliddeko nti omwana muwala Benito ono yaddenga bino byaliwo mbu kontrakiti ye yali yaggwako era mbu yali apulaninga kukomawo wano eno mu ggwanga Uganda. So simanye oba bituufu oba nedda naye ge mawulire gempulira. Nabadde nkyali awo waliwo amawulire agayitingana nti General Kahindo tafiire mbu yandibanga munnange yadduse mu ggwanga Uganda. Gakyaligamu nkuubo naye kigambibwa nti Kahindo otafire otafaya mavi ya kuku yandibanga yanyizeewo pesa naye nsaba ompulirize sitera kola video mpanvu nsaba ompulirize yandibanga naye ayogereramu ekizairo neno ngenda gikolanga nyimpi just kukunnyonnyola na kuteekawo mbeera ngenda kunyigiramuko ku mukulembeze wange in advance sinnamunyigira naye in advance ekisooka bano abasajja ekizibu kye tulina oba ekirungi kye tulina abamu twakuzibwanga basooja bakadde baffe baalinga bakambwe ate baalinga principled kweka ne batukuza nti speak when you have to tomala gwogerayogera. Secondly ng'omuntu akusaba ekisonyiwo osookanga kumwetegereza tofaayo bantu ki kye balowooza wabula follow your conscience goberera omuntu ow'omunda kati wuliriza bulungi akalulu kano ke twaddemu 2006 kawedde kati Museveni essaawa eno abala 231 ekyo nkikubuulira mazima nti Museveni tagenda vaako. Museveni asobola okusilensinga mutabani we olw'endagaano ze yakola n'abazungu ekyo nkikubuulira amazima era buli wabagamba nti abijjemu enta ayina external force emukaka okuddawo yeesimbewo ekyo nkikubuulidde era sigenda kisazaamu. Kati lwaki nkugamba ebigambo bino essaawa eno Museveni babala kalulu ka 231 bakabala batya bakimanyi nti omukulembeze adda naye tebamanyi ddi era adda atya. Kati bo bagenda tunuulira enkola eya democracy of which omukulembeze waffe gyakulembeza. Kati kitegeeza ki balina okubala akalulu kano ng'obudde bukyali bakayimiriza batya balwana batya people power balwana batya omukulembeze w'abantu omwagala w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati mu following trend of events bino ebijjawo n'abazanyi ba Museveni ab'ebyobufuzi kiki kye baliko essaawa eno tutunuulira abantu batandise okuwaŋŋanguka ku speed naye tetumanyi lwaki. Tuyinza okutunuulira nze ekintu sikirabira ku front page oba Kafeero yagiyitanga front page sikirabira ku front page nedda njagala naawe ngawo nange wenafuuka Kyagulanyi nawe fuuka Kyagulanyi tutandise obirengerera ewala. General mwenna abaana b'enkyukakyuka mufokasinge ku Kahindo otafire tobuzaabuzibwa ne video z'abadde ng'ateekayo ne tuga nti Jenna ayogedde nedda tutunuulire ku Museveni tusigale nga ffe tulaba Museveni waabanga akyali mu ntebe tutunuulire mukulembeze waffe kyayogedde tutunuulire ne Museveni zino endala nakugamba mbanga mwayiga diversions mumanye nti anything can happen okukola diversion so nze buli kimu kirabanga diversion era tekikyanzijjako wadde mangi ogeddeko. Kahindo otafire omukulembeze waffe senga wanaabeerawo embeera emutugattako nti tumwagale nti akoze kirungi omusaasire omukulembeze ekituufu tetugenda kiwagira ekyo. Ngambye abanuupo bamunumba munumbe naye ngenda kusaba omukulembeze waffe tetuteekawo embeera eraga nti Kahindo otafire ali ku saidi y'abantu olwabu videos bw'abadde ajja akola kubanga emizannyo gitandise kati okolebwa. Fe abamu kubagula bukaadi obwo Besigye bwe yatugamba tukole tufominge bu groups abo yatugamba groups zaali z'abantu 10 abaana abakwatibwa mu bintu ebyo baali bangi especially abaana abanuupu tuyina omuliro tukyamuka tuyina ban excitement nenga bye mugenda okukola byonna kiki kigenda okusiigibwawo nti
embeera eri Besigye gye yayogerako nti Museveni tasobola kuvaawo nakalulu ne Kahindo Tafiri kyekijja okujjawo era embeera z'obuyeekera zigenda kubanga ziteekebwawo kubanga wombanga twadde tulaba nti 2026 yabadde nka Museveni tadde experience ngangako kati balina okwetegekera 2031 ng'ate nka nnyo kyokka ng'ate ekyobulabe omukulembeze waffe akomawo ddi gwe nange naye tamanyi ne Museveni tamanyi kati kwe kweteekateeka oti so ebya Kahindo Tafire mbadde nsaba mube beegendereza oba yawaŋŋanguse oba teyawaŋŋanguse tetubasembeza tuyina abaana abasobola okulwana n'okukyusa gavumenti kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva amawulire kubanga tugakuweera jja kubanga tugakutuusa koona wona wosinzidde kugamba bwami nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kye weetaaga okubanga omanya wano wokka tujja kubanga tuliwasikana naffe tuva